kukyusibwa gomanyi yensonga kinkusaba osasanya akatambe kano buli muntu asobola okuba nga akalaba jana abakasanze kikakatoko kasasanya gwalina omutimbagano gw'obwenyi bw'ekitabo ogenda wansi wali akasasanya oba kye tuyita share n'ogabirako banno abatalina mugguukiriro wano kye tuyita share olina abantu kumba osobola okugabirako bagabireko mwenda buli lwogaba wano banfuna ekintegeeza nti gundi vidiyo nagisaasaanyiza osigazeewo kamu kokka okateke ku akawunti yo peegi yo ebengerabirwako abantu abalaba abatalina mugguukiriro ku peegi ero basobola okuba nga bairako bwe mala okukusaba okukola ekintu ekyo nsaba ompitira abantu bano wammanga nsaba omuntu yenna aliraanye empologoma ya Buganda aliraanye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II amunnomere kutu amugambe nti ebigambo nzize mbiwaabe bituukire ddala ku mmeeza ye nga tajja biwulya mu nkuubo kale wenna amuli okumpi mutegeeze nti muzzukulu w'amaziga atumbudde njala mumpitire wano bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika babere ku vidiyo ne bakatikkiro baabwe nsaba mumpitire wano abalangira nambe gye basava ne bannaava na buli musa ekinnomu gy'osinzira okulaba akatambi kano kakusange wano nsaba mumpitire Ssaalonga Mulengejja wa Ssanja Carol Charles Peter Mayiga n'olukiiko luno olufuzi oluli Mengo olubeerewo wano vidiyo ngenda gikwata mpola ne bwe ngenda nga ngenkyusaamu mu mbeera tewewuunya ngenda gikwata mpola njagadde ngikwata empola buli muntu asobola okugitegeera bulungi nga siri mukaawufu ne bwe mulaba nga ntandise okukaawuka mmanye nti ensi evudde kavudde kwanjula kaba katandise ngenda gikwata mpola era munsabire ngikwata empola nsobole ogitambuza bulungi nnyo bwe mmala okubasaba okumpitira abantu abo Nyanda Esoferi mumpitira abeereko wano Nyanda Esoferi mumpitire omukyala gwe bayita Nabbosa abeereko ku vidiyo eno Joyce Nabbosa Ssebogwawo abeereko ku katambi kano bwe mmaliriza abo kiba kitegeeza maze obatuma ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera busatu obulango busatu oluggwa then tutandika akatambi ka leero akalanga kasooka Jose Jobs Link Group presents UG Festival 2025 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nubian Lee Children's £10 Standard £25 VIP £50 Table £500 Table of 5 £250 The function will take place on 6th of September 2025, that will be Saturday, from 12 up to 10 p.m. That is UK time. Modern Park, Lower Modern LN, Modern SM4, 5HE. Age 17 and under must be accompanied by the adult. For more information, please contact the organizers, more especially the official organizer, that is Jose Jobs Link. Bakutegeeza nti company entegesi y'ebivulu n'emikolo emirala ekuli omukulu gwe bayita Jose Jobs Link ekutuusaako omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne munywanyiwe Nubian Lee mu gye bayise Uganda Festival ejja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 lujja kubalwa mukaaga omukolo ekikujjuko kino kijja tandika ku ssaawa mukaaga ez'emisana kikomekereze essaawa 4 ez'eggwanga lya Bungereza za kawungeezi kijja kuba kitegekeddwa ku Modern Park, Lower Modern LN, Modern SM4 5HE. Bagambye nti omwana emyaka 17 naawe ali wansi w'emyaka eyo ojja kuba ng'ojja n'omuzaddewo ng'akutte ku mukono okumanya ebisingawo ojja kubira omutegesi omukulu Jose Jobs Link akutegeeze ku nkola n'ebiragiro by'ekivulu kino nga binaabeera ng'omukulembeze azze ate okubasanyusaamu olw'ensonga guno mulimu gwe gwa mutwe buli muntu alina omulimu gwe so gwe mulimu ogw'omutwe. Alright, kana akalango okwokubiri abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Canada bakutegeeza nti bateeseteese kye tuyita 2025 Noop Diaspora Canada Convention ejja kubeera ku Toronto Airport Marriott Hotel ajjatandika ennaku z'omwezi lumu ekomekereze ennaku z'omwezi ejjatandika ennaku z'omwezi lumu ndoza ekomekereze ennaku z'omwezi ndoza 3 omwezi ogw'omunaana mwaka 2025 bakutegeeza gwe bakutegeeza nti omuntu ali mu Canada saako n'abamwemereka bakwandiza
omuntu avudde ku semazinga omulala nabakwaniriza saako namwe abaagala okwolesa ebintu byammwe abaagala okutunda ebintu byammwe nabategeeza bakutegeeza nti omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Platform na president omulonde ne bakugamba nti bweyagala okumanya ebisingawo ojja tuukirira Mwami Dennis Nsubuga Kalumba ku simu ey'omu ngalo Kasalaba 255776 oba tuukirira Ssaabakunzi wa National Platform Sako People Power Kunga omukulu Remedius Ntambi akutegeeza biki ebisingawo ku convention eno erimu n'okusonda ensimbi ez'akalulu akajja akasigaziddeko ebbanga ttono nnyo mpawe kaaga awo tuba tumaze katugende kalanga kasembayo tuleke tukole ki tugende ku nsonga etuleese. Alright, akalanga kasembayo kagamba kati Firebase Edu Entertainment on 1st of August, it will be Friday. Friends of Selector Devi live experience venue, hot topic Wampeo Gayaza opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Entrance 20k, VIP 1M, VIP 3M. For booking and for more information about this function, please contact the organizer on the following number: 0754 55 00001, 0767 125988, or 0709 705993 for more information about this function. Yamukuru comrade waffe Selector Devi agenda kuba nti atekawo omukolo kwemba mujjukirira nebbanga lyamaze nga aweereza eggwanga mu entertainment saako ne mu struggle y'eggwanga Uganda. Kati nawo tuba tuvuddewo njala tuyitewo butereevu nnyo mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga okusingira ddala mu Buganda. Alright, video ya leero tugenda kusimbira ddala ekkuuli oba tugenda kusimbira ddala entanda mu bimuli bya Bulange Mmengo. Bwe tunaba tukyamyeko tujja kukyamako ne olwaleero tugenda kuteeka essira nnyo bimuli bya Bulange Mmengo we tugenda okuteeka oluseke nga musoke bwaki bwasimba oluseke mu nnyanja oba n'akulaga akabonero nti enkuba ejja si nnungi. Kale njala tutandike nendoza kansoke empiseewo akalango kano nako si kalango wabula kulabula buno bubaka bwakulabula ngenda kukola nga akanyomero kano omuntu yenna manze ebintu byenze nkolerera abantu sina gwe nkolerera nkola abantu kolerera abantu gomuna Uganda yenna ng'omanyi omuntu nga mufere nga yakubbo babbya abantu gwompa bwe details ze nebimukwatako nze nenzijja mu kanyumba natiddewo akanyumero kano nga kakulangira bafere ngo bufere mwogerako ebikolobero bye ne muta ensi nemanya kyali kati kuno kulabula abantu be Canada saako ne banna Uganda mwenna mu nsi yonna mu kanyomero kano akokwanika abafere oba sina kindi bazzeeyo ensimbi ze bababye ku bannaabwe abantu be Canada saako ne banna Uganda mwenna balyeka njala bategeeza nti waliwo omukulu ono bamuyita Cyrus tulya Yesu. Cyrus tulya Yesu omusajja ono munna Uganda awangalya mu ggwanga lya Canada. Omwami ono mufere atonye mooli era ng'afeza abantu bangi nnyo mu bintu bya investments. Oyo omwami bamuyita Cyrus tulya Yesu mutuuze mu ggwanga lya Canada naye afera bannansi abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga nga bategeeza okuleeta ku ssente batandike investment e Uganda n'alyoka akufera bulungi nnyo naawe n'onyumirwa. Mukulu Cyrus tulya Yesu nkutegeeza nti omwami gwe waffera gwe bayita Godfrey Chaze owa Edmonton Canada akutegeeza nti agezezzaako okwogera naawe oganye okwogera naye ng'ate yakuwa ssente ze eziri $10,000 ejja $+ ez'eggwanga lya Canada n'ogaana okuwuliriza ensonga ze gwe n'omwekweka n'oggyako amasimu naye ng'ate obeera mu ggwanga lya Canada. Omwami ono yono wano Cyrus tulyagira Yesu yoyo omwami yo Cyrus tulyagira Yesu musajja mufere. So omusajja ono alina bikampuni bingi ebifera abantu ng'agamba nti asobola okukola partner naawe mu bizinensi oba okuzimba oba okukola infrastructures oba okukola buli kimu. So omwami oyo mufere bulungi nnyo
ono ye mukyala we nga bw'omulaba era naye ndowooza mukyala we gwe bakola emirimu gy'okufeera naye ali mu ggwanga lya Canada bombi bafere kubanga omukyala okkiriza omwami afere abantu enondoza yeye embaga yaabwe giri embaga yaabwe ono omwami yali embaga yaabwe kamubalage wano yoyo ne mukyala we abafere abawedde emirembe nga bawangalya mu ggwanga ggwanga lya Canada. So mukulu Cyrus tulyagira Yesu wonna wooli kwata sente za Munnayuganda munno emitwalo 10+ ejja dola gy'omugamba nti mugenda kukola investments n'omala n'omufera anotaddamu kukola ki kukwata simu ze n'omwekweka. Ebipapula byonna mbiina ebikwatagana ku transactions mwakola n'omwami ono wabula n'omwefuulira saagala ogambe nti byenjogerako sibimanyi information ino ngirina yonna. So mukulu Cyrus tulyagira Yesu olwaliro nkutandise nja kuddamu ku Lwokusatu ensi ejja kutegeera ekituufu kiki ekiri. Essimu yo ey'omu ngalo eri kasaalaba 708 246 564. Essimu ya Cyrus tulyagira Yesu eri kasaalaba 780 246 564. So kana akanyomero nkataddewo olwaleero kajja tandikanga ngwagwompa omuntu yakufeze ng'olina obujulizi nti yakufeze seetaaga muntu kujja n'okumpa bintu nga tebiriiko mutwe n'amagulu. Seetaaga muntu kujja n'okumpa kintu nga kiriiko mutwe n'amagulu. So awo tuvuddewo kati jja tutandika video eyatuleese bulungi nnyo. Alright. Kansubire nti buli omwaka kalidde bulungi nnyo. Tutandike bulungi nnyo video eyatuleese olunaku lwaleero. Katusookere mu kitabo tunagenda eri mu kaboksi. Mbalamusizaako banyama ne basebo omulundi ogwokubiri ennaku z'omwezi ziri 27 ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Tuli mu program y'omulimu Bulange Mengo. Ezo dakiika 14 nziyisizaawo okuba nti batulina okukola obulango n'okulangira omwami oyo. Alright. Nga bwe mbazze mbagamba okuva nateka program y'omulimu Bulange Mengo tewali yagintuma nagyetuma nzekka olw'ensonga nagenda okulaba nga abantu abasinga obungi ebintu babira kyamulingeseramu eby'ensenke. Nengamba kanzi nyenteko programu ino osanga eribaako ebibala byekola okutaasa Buganda n'okutaasa empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Roland Mwenda Mutebi II. Wetwogerera olwaleero ebigambo byenze mbagamba okumala emyaka kati 6 bweddu mutandise obiraba. Njagala okusooka okuvuga obwongo bwo n'obwange mbuvuge mbuzzeeyo mu 1994 nga wayise omwaka gumu ng'Obwakabaka bwakumala okuziwa mu 1993. Nyandi Yosoferiti Bahabulwa mutabani wa Kareke Nsentemeze Nsaga Bisibe bwe yali anyumyako ne banne ng'amaze okutuddiza Obwakabaka obwali bw'ekiwaani n'agamba nti okusaanyawo Buganda oba teyakola nsobi yali alina kukozesa Baganda bennyini wattu okusaanyawo Buganda. Abasinga obungi tebakitegeera olw'ensonga nti akasajja ako kayisa nnyo ebintu byako mu ngero so nga ate Kabaka bitegeeza. Kati essaawa eno mutandise okulaba kikakola. Bw'agamba nti ngenda kukozesa Baganda yakimanya nti Abaganda bangi Baganda mannya. N'atandika okusimba emirandira gye gy'akola buli kaseera nga bw'akola okuteeka abantu be okubeera mu kifo okuba nga mukolera emirimu egyo. Nzize mbagamba ekigambo Baganda mannya nga mulowooza nsaaga. Abantu bangi beetumye mannya g'Ekiganda ate wattu basoma Oluganda ne basoma olombolombo n'ennono gy'obeera nti baabazaala Baganda. Naye ffenaffe tubeesiga ne tubawa buli kimu kye baagala ne batukola ekyajabu. Kati kansooke nkunnyonnyola otegeere Omuganda y'ani. Omuganda yenna gy'ova ne gyebulaga wansonyi. Omuganda yenna gy'ova ne gyebulaga wansonyi. Omuganda teyeekaza nga masazi wa byayi ku kkubo nedda. Omuganda ayina mwakafa nsonyi. Njagala nsooke mbabuli ekigambo kino mukyekkaanye bulungi nnyo era kibakke emitima n'emitwe mukiwulire. Ekireetedde Obuganda, Abaganda ne Uganda ekizibu n'ebibiina byonna ebibadde bitandikiddwa mu nsi yonna nga Abaganda baabitandikawo eno y'ensonga. Omuganda wabanga addukanya ekintu, Omuganda origino bw'aba addukanya ekintu ne wajjawo omuntu n'akiyingiramu n'agezaako okwagala okitawaanya oba okisaanyaawo. Omuganda tayagala nnyo kintu kyatandise kisaanyaawo.
lwaki kisaanyaawo akivaamu nadde ebbali n'akirekera omuntu omulala akiddukanye. Ompulya bulungi nnyo, oyo gwe bayita omuganda. Kati ekizibu kye tusanze nti njagala osookozeeyo akatambi emabega. Abaganda bonna Emmengo abatuufu badduka ne bavaayo ne beesegula ekibabo bwe baategeera nti Abaganda mannya bayingidde Emmengo. Buli Muganda yenna yali ow'enkizo nga Muganda Nakabala, Muganda Wawu yava Emmengo. Erisigadde bimugwa enkoto. Ng'amaze okutegeera nti bakatikkira abamu engeri gye baavawo teyali nnambulukufu. Ng'amaze okutegeera nti kati katikkira aliko yavuddeko emigoso bano gyonna egiri Emmengo, ne bagamba bino binaatugwa enkoto, bo ne babinyiika mu nsuwa ne bagenda. Kino kyawa omukisa abasajja batamanya ngamba Abaganda mannya okujja okuyingira mu Bulange Emmengo n'okuyingira mu Bwakabaka okutuuka olwaleero ng'abalangira ebitundu 4 ku buli 100 nsowole, abalangira ebitundu 5 ku buli 100 nsowole. Abaganda bali mu byobufuzi naddala Emmengo mu administration bonna nsowole, nga ne Katikkiro wa Saloga Mulengejja naye nsowole. Nakoze post akawungezi kajjo n'engiteekayo ku mutimbagano gyange egya Facebook. Bwe nadde empita ayita mu biwandiikibwa abantu kye tuyita comment section, wattu mulimu abantu ababaguyavu, mulimu abantu abaguyavu nga tamala kusoma kintu kyonna nga bw'okiwandiise oba nga tatunudde mu kyotaddemu, ye najja buzinaavuma n'atamanya nze gwavuma ebyokuvuma nabikoowa dda, ojja kunvuma ogende naye nga tamaze lwaki omwami ono akoze ekintu kino. Kale kansooke kunnyonnyola otegeere, Muganda gwajja mu comment section n'ovuma. Bwe nali nga nnyanjuluza mukulu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja nti si musajja Muganda, ebyafaayo nabireeta ne mbiteekawo. Era ne nkugamba kitawe ne mukubuulira, bwe mmala mukubuulira ne nkunnyonnyola Abaganda be baluwa muganya okutegeera. Buli lw'osanga omuntu ng'akutta omuggo ng'agukozesa ng'ekyokulwanyisa oba ng'akabonero, oyo abeera musajja muki? Ensibo kwebeera ya Munyarwanda. Mugula bulungi nnyo. Alright. Kati bwe namala okwexposinga omuntu ono, kankuddizeeyo. Abadde bajja bangoberera ebbanga lyonna. Bwe namala Mayiga teyayogera ku kitaawe ng'ajja mu Buganda teyamwogerako. Bwe mmala mu exposinga n'ezija ekifaananyi kya kitaawe n'ekyannyina eky'embaga nga kitaawe akutta omuggo, waayitawo emyezi 6 Mayiga n'akonfaminga nti kyennayogera ye kitaawe. Eno eposti gye yakola yagikola ennaku z'omwezi 26 Desemba 2021. Kati gwe yakoze komenti ng'onvuma nga tomaze kusoma ki kyembadde mpandiise na kiri mu kifaananyi, gwe sibwe tugamba nti okootakoota mugaalo monde. Eyo posti nze nagikola namalamu exposinga n'abyepostingira. Lwaki mu bulamu yali tapostinze? Lwaki mu bulamu bwe yali tapostinze namalamu exposinga n'alyoka postinga? Lwaki namalamu exposinga n'alyoka postinga ebintu bino? Obira bulungi nnyo? Bulungi nnyo. Kati gwajja mu comment section nga kyogerako tokimanyi, saagala oddemu kwono datawo ng'oyogera ebintu bitakwatagana. Kubanga ekifaananyi okirabye nga tekikusanyusizza naye nga nze nkikulaze, saagala oveeri okomentinga ekintu kya kisiru, kubanga nze kye mba nkoze mba nkimanyi bulungi nnyo. Omulawo musajja oyo ekitaawe wa Mayiga ne nnyina waayo wa Mayiga. Omulaba bulungi nnyo. Oyo ekitaawe wa Mayiga ne nnyina wa Mayiga, obala bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati bwe tumala okuvaawo, kanzire wali we nkugambye nti Omuganda yennyini bw'alaba ng'ekintu kigenda kubeeramu obuzibu asooka n'akivaamu nadda ebbali. Kati bano batamanya ngamba bataswala baafuna omukisa ogwo nti Abaganda balina akafansonyi bava mu kintu. Obuzibu bwe bajja Abaganda mannya n'Abanyarwanda ne bajja ne bayingira mu sisitimu y'emberezi gye tulina. Bwe bamala okutuuka ne batandika okuteekamu ensowole zaabwe kye tuyita recruitment oba recruiting. Ssalonga Mulengejja Wasanya n'alicruiting abantu be omuli abalangira, abambejja, abasajja b'amasaza, ab'amagombolola ku byalo buli wamu n'alicruiting abasajja be Abanyarwanda. Muno wattu abazze bangoberera Wasanya Charles Peter Mayiga n'alicruitinga n'abataka ne Bakatikkiro
entale zibadde mbika ku nsibuko n'obuvu bw'ebika ng'abazzukulu bakayana ng'emisango tegiva mu kkooti ya Kisekwa. Naye njagala kutandika ndokuviire ku ntono lwayo otegeere bulungi nnyo nga njagala kusigira ekifaananyi kino olyoke olabe ekifaananyi kyabadde Mmengo akatambi we kaba kagenda otandikira. Abadde bangoberera emyaka 6 mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti ebika bibadde mu katyabaga k'okukayana nga bikaana ku bajjajja bataddeko buteesi ne bakatikkiro b'ebika ebyo era bakomekereza nga amataka g'ebika bakoze ki bagatunze. Kati gwe tekikwewuunyisa abatakansi bennyini Museveni bye yakozesezza okulya mu Buganda olukwe. Kuba nagamba Museveni yakolera mu sisitimu y'abaawulemu bafuge. Baawulemu bafuge otya? Kansoke kukinyonyole. Nazzi kuno omuzungu okwawulamu ensi yonna yafunanga abantu basanze nga batudde wamu n'atandika obbateekamu olutalo olubaawula buli omu n'amukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise. Bw'amala omukwasa ekyokulwanyisa yeekuumise nga amaze obbaawulamu bw'abateekamu olutalo olwo era yalukumamu mumaliriza nga mwekubye ye najjanga ate mutaasa ataasa naye nga already emmundu z'abawadde ye kampuni ze zikola emmundu ze zifunamu. Bw'amala obbalwanya ate najja n'afuuka omuki mutaasa. Kati ne Mayiga kyakola ne Museveni kyakola. Njagala bategeeza nti omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa era Obote n'Abangereza gwe baakozesa okutta Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Information mu archive mweri n'omukyala waali era tabyewakanangako bakikola n'omukyala Ssekannyo. Era nakati y'omukyala y'omu ayimiridde mu bigere ebyokusaanyawo mutabani wa Muteesa aliwo ku Namulondi ssaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Omukyala y'omu eyatta kitaawe ye mukyala y'omu yayimiridde mu bigere by'okutta omwana. Ompulidde bulungi omukyala y'omu eyali mu lukwe lw'okutta Ssekabaka Muteesa ye mukyala y'omu ali mu lukwe olw'okutta mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Kati ekyasusse okukola kwe kwawula mu Buganda n'atolako abataka ne Mayiga n'asigaza administration. Kati Mayiga ekyabaddewo jjo akimanyiko bulungi bali abantu aba bamukolera emirimu Mmengo. Mayiga akwasaganya political wing ne mukwasaganya political wing yali yamala dda okulikulutinga abataka abakulu b'ebika n'ab'obusolya. Ono Nabbosa y'omulimu gwe kutwala abantu bano batwala wa Museveni ng'abadde akikola. Yensonga lwaki nti ekintu ekyo bwe kyabaddewo ng'Obuganda bwe tukimanyi nti singa ekintu kikolebwa nga tekiri mu bulambulukufu ng'olukiiko lwa Buganda terukimanyiiko olukiiko lw'abataka terukimanyiiko kiba kitegeeza nti Mmengo administration olukiiko olufuzi luba lulina okuvaayo okuyisa ekiwandiiko ekiraga nti ebyagenze maaso wakati wa Museveni n'abataka abatonotono Mmengo tebirinaako mutwe n'amagulu era tekkiriziganya nabyo. Njagala kubuuza muganda wange ali wano walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva mu Bulange Mmengo nga kivumirirwa Museveni ekikolwa kye yakoze? Walabyeko ekiwandiiko kyonna ekiva e Mmengo nga kivumirirwa ebikolwa Museveni bye yakoze? Tekiriwo. Lwaki? Olw'ensonga nti onaddukanya political wing yali kulutinga abataka abo ne bakatikkiro saako n'abalangira n'abambejja ab'ebicupuli abaliwo. Kati kansoke nkunyonyole katono. Abataka bonna amannya agaasomeddwa ge twafunyeeko ne ge tutaafunyeeko nkugamba abataka tebaweze wadde 20. Tulina abataka abakulu ab'ebika bajjajjaffe bali 5 mu abamu 2. Bwe kuba kwabaddeko abantu bali 18 ku 2 abasigadde babadde luddawa. Kati kando kuviire ku ntono. Wetwogerera olwaleero bajjajjaffe abataka abakulu ab'ebika abasukka mu 32 abamu tokyasobola banoonya we bali kudduka n'abalala baafulumadde eggwanga balira ku nsiko. Nkiddamu bajjajjaffe abataka abamu ab'enkizo abaagaana okugendera ku bikolwa bya Museveni Mayiga
abamu balira ku nsiko abalala baafulumadde eggwanga nga bagaana okukolagana ne Mayiga ne Nabbosa Ssebuggwawo balira ku nsiko. Awo tuvuddewo kati Kiwandingu bagende tebakitaddewo era tebawakanyiza kigenda mu maaso wabula ye Ssaalongo Mulengejja yeefudde bize. Omukolo bwe gwabaddewo ye yeefudde bize nti teyabaddewo mbu yabadde agenze Wakiso ku district ng'agenze okuggulawo olukuŋŋaana oluvumirira ebikolwa by'okutulugunya eddembe ku lunaku lwe lumu olwo ngere yamuyise yenkweze nga Matiya Lwanga Bwanika chairman we C5 owakiso yamuyise. Saagala ogambe omwana asala omugambo sisala mugambo nkuwa information ono abataka babadde Mmengo ye nga ali Wakiso wulira. I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. That can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? So the culprits must be brought to book. Those responsible for the violence should be investigated, arrested and charged as the law stipulates, as the law says. Kati omwami mu meeting eyo yabaddemu okwebuzaabuza okwejjako kizi. Yabaddemu baggulawo program Wakiso ey'okulwanira eddembe ly'obuntu. Wabula ali mu Buganda mwayogera Olungereza naye ng'ekinyusi ekya human rights akitadde ku kinyusi ekyabadde mu buvuyo obadde mu kulonda mu kamyufu ka NRM. Abaana Abaganda abali mu makomera abaggiddwamu amannyo abakubiddwa abasaliddwa n'abaziikiddwa aba National Platform n'abantu mu nsi yonna mu Buganda batulugunyiziddwa nga teyaboogeddeko wabula ekinyusi yakitadde kukubagana okwadde mu NRM. Awo nvuddewo saagala balwisaawo nnyo mutegedde bulungi nnyo. Lwaki njogera ekigambo ekyo? Abaisiraamu munansonyiwa ngenda basaba nkozeseeko ekyokulabirako. Teri muntu yenna atali Muisiraamu asobola teeka mudaala gwa katabani kazzukulu ka Dawudi okuliraana omuzikiti, tekisoboka. Era teri Muisiraamu asobola kuliraana muntu yenna ng'alunda kazzukulu ka Dawudi oba okafumba omusiraamu n'akategeera. Egyo giba miwunyo zibayite embooko zennyini. Kati mu bwenyi bwa Bulange obatadde omukolo ogusaanya Obuganda mwente mutayisadde kiwandiiko nga mutudde mubate mukolagana mutamanya ngamba kusuula Buganda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo njagadde bawo ekifaananyi ekituufu mukitegereko bulungi nnyo. Bwe mala bawo ekifaananyi ekituufu ebifaananyi ebisinga obungi mwabitegedde ngenda biba wabula kansooke mbawo information eno tugende mu maaso. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nkulamusizaako nnyo taata mwe kansubini toli bulungi wadde manyi toli bulungi. Nsaba okukuloopera ensonga zino nazisiinyizaako ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno gye tukuba amabega. Ne nkuloopera ne nkugamba nti nno bwe twagerera essaawa zino waliwo ebikolebwa mu Buganda by'otamanyi nga babikwese ne mbikuloopera akatambi gye kali nadde mu t-shirt ya kivuuvu, kala ya kivuuvu gye nabaddemu awo ndowooza. Nayagadde nkuloopera ensonga ezo ne lwali ndowooza lw'essande olutuufu okukuloopera. Kankuloopera ensonga zino oziwulire bulungi nnyo. Abantu bano wammanga beekobaanya okusuula obufuzi bwo n'okusuula Obuganda. Ngera bwe nze mbakuloopera omuli Ssaalongo Mulengejja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga, Mutamanya Ngamba Omutolo David Wasajja Apuuli, saako Agnes Nabaloga ne Saala Kagere n'abantu abalala. Otwogerera essaawa zino mu biro bye wali oli mu kusoomozebwa okw'amaanyi ng'okyaddeko ew'akasujja gye baatuuka okutwala bakuwaŋŋangusize Namibia ne tukuba emiranga egitakungula saako n'enduulu ezitagoba babbi kumbe zaali zitaasa bulamu bwo. Abantu bano baakola obuvuyo bungi nnyo omuli okuggyako obuyinza bwo ne babiteeka mu bupapula nga bakusiba endipo nga tokyasobola kwogera kigambo na kimu.
wabula mu ndippo ze bakusiba kwe kujjako obuyinza okuba nti weesalirawo ku kittavuukyo n'ebiwandiiko by'olina okusayininga era bakujjako obuyinza obwo mu luzungu kye bayita powers of attorney. Wetwogerera essaawa zino ky'obadde tomanyi nti omukyalo musimbu Agnes Nabaloga yeyita Lubugawo. Wetwogerera essaawa zino bammagirawo yafeesi namba Mbulange Mmengo yafeese nga yegenda okwasaganya obuvunaanyizibwa gwe nnyini buwandibadde okola ki otwala olw'ensonga nti bano bawandiika dde ebbaluwa Vomwange ne bagiweereza era nga nsaba okuloopera nti essiga eddamu zirimanyiiko ku bbaluwa zonna eziwa obuyinza Nabaloga ne banne okuba nti baddukanya emirimu Mbulange Mmengo. Kandi okuvire ku ntono. Nabaloga ono omusimbu eyita Lubuga woofiisi gaggadde ejjudde buli kimu ekyetaagisa mwagendanga okuddukanyiza emirimu gyonna egy'obuvunaanyizibwa bwandibadde obwa Ssaabasajja Kabaka era nga weeri ekyo kikuliko nti okusala kigambo era nga Saloga Mulengejja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga akimanyiiko bulungi muganda we Sala Kagere David Wasajja n'abantu abalala bamanyiko bulungi nnyo okukola emirimu egyo. Njagadde okutegeeza ensonga ezo nazo zimanye bulungi nnyo nti bali mu kuzikolako. Tugenze maaso. Mukowere erimu n'ebbaluwa yennyini gye nagambye Abaganda ku Lwokutaano nti temwewuunya nga muwuliddeko nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera y'ennuŋŋamu yakuddukanya Bwakabaka ng'era bw'ina kuddukanyizibwa ba trustee. Nkiddamu ebbaluwa nayo yafuluma era neesayiningibwako kuva mu ssiga eddamuzi ng'eno eteekawo olukiiko olw'abo bakalabalaba abagenda okuba nga baddukanya obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka ba trustee. Ng'era ebbaluwa eyo eraga bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera eza bulijjo ez'abantu tasobola kuddukanya kintu kyonna naye ng'ekyo kikyamu kifugwe fufullu olw'ensonga bazze bangoberera nga Munninnya Kagere mbadde njogera ku nsonga ezo nti bano abasajja bali batandise n'omusomo gw'okusomesa abantu ku ngeri ki omuntu gy'afunamu akajja bangu nga simanyi ayise ebizibu kibiki era programu eyo n'engikuba wadde ekyagenda mu maaso wansi mu mmeeza kati ezo ebbaluwa zaafulumye era weeziri mumpulira bulungi nnyo. Kati mu nsonga eyo bwetyo nga mumaze ojjuulira bulungi nnyo wulira ensonga zino wammanga. Saloga Mulengejja saako ne ttiimu ye bebakola emirimu gy'okukyankalanya Buganda n'okukola buli kimu ekyetaagisa okusula nsi Buganda. Mukoze emivuyo mingi nnyo gye mutuuse okuba nti n'olulyo olulangira mulukyamizza lukola ebyalwo. Wetwogerera essaawa zino abataka bonna be mwalabyeko bonna abasinga obungi baliko akabuuza era nsobole eziwedde emirimu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera mu lukuŋŋaana olwo Nyando mwe yaweredde abataka ettaka saako n'ensimbi enkalu. Nsaba okuloopera ensonga zino oziwulire bulungi nnyo. Abalangira abakulu ab'emituba saako bannaalinnya abantu bano nabo bakiikiriddwa bulungi nnyo era bimala okukiikirirwa bulungi nnyo wattu Nyando Yosoferi n'abawa ensimbi miliyoni 22 nga zino za kutegeka kigango kyabwe mu mwezi ogw'omunaana ogujja. Ensimbi zo bazirinda mu kittavu kyabwe miliyoni 22 za kutegeka kigango kyabwe oba zotuyita olusiika nga mu mwezi ogw'omunaana ensimbi zino bazirina bulungi nnyo era zibali mu ndyanga. Tebaakomye okwo mu kwetema amaganzi wattu nga basagambizanga bakimezezza okw'omusana. Abalangira abakulu ab'emituba saako ne bannaalinnya munnange baakubye akaama Ssebajja Okoota n'omugamba munnange n'ekigango kyaffe gye tutuula kitono nnyo kikyatumala ate era kikaddiye. Tukusaba munnange otuzimbire ekigango ekipya. Nyando Yosoferi n'agamba nti bw'olaba abali mu nju bakuba enduulu kitegeeza nti we mbatuusiza babayidde kati nze munonozi bwabwe. Nsaba okukolopera Ssaabasajja Kabaka nti Nyando yakkiriza okubazimbira ekigango ekipya ekyabalangira n'abambejja abalangira abakulu b'emituba ne bannaalinnya n'abantu abalala era ekigango kino
Nyando yakkiriza okizimba bulungi nnyo era nakyo jjakyulirako nga bakitaddewo okwetuyita okulya enkwe mu lukwe mu Buganda. Ekyo nakyo nkikuloopedde okitegeere bulungi nnyo. Bwe mala okuloopera ensonga ezo, amannya ag'abataka abaagenzeeyo agamu oyinza okuba wagafunye bulungi nnyo, naye kansooke nga mpita mu katambi kano owulyemu ku mannya gano g'owulidde, naye nsaba buli muntu yenna agenda okuwulira amannya gano osooke wekkaanye bulungi nnyo abataka bano amannya ge basomye. Bo amannya g'ogenda okuwulira be bataka, be bamu abaagenda e Namibia n'abo baasigala baali bakkiriziganya ne Museveni. Naye abantu bano baliko ebibuuzo bingi nnyo. Ekyo nga nkimaze nababuuzizza Museveni mwamuwadde ki okubawa ssente ezo, tebakyogera. Kati gano ge mannya njagala mugawulirize bulungi nnyo. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni sebo abataka bajjajja abakulu abali wano balina essanyu lyasusa okulabako era mutaka kya Ddondo Kasirye Mbugeramula omukulu w'ekika ky'Envuma. Naye sebo waliwo n'omutaka Kasujja Kyesimba omukulu w'ekika ky'Engeye, n'omutaka Muteesasira omukulu w'ekika ky'Engo, n'omutaka wa Lusimbi Mbirozanca omukulu w'ekika ky'Ekkumbe, n'omutaka Lwomwa omukulu w'ekika ky'Endiga, omutaka Nakibwe omukulu w'ekika ky'Ekinyomo, omutaka Muyige omukulu w'ekika ky'Ekkobe, omutaka Mutasimbwa omukulu w'ekika ky'Embwa, omutaka Mukalo omukulu w'ekika ky'Enjovu, omutaka Mwoyo omukulu w'ekika ky'Amazzi g'Ekisasi, omutaka Kyebine omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Nakinsige, omutaka Kajja Bulungwa omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona, omutaka Luwonko omukulu w'ekika ky'Ekiwere, omutaka Namuguzi omukulu w'ekika ky'Empologoma, omutaka Kikwata omukulu w'ekika ky'Enkejje, omutaka Kitanda omukulu w'ekika ky'Enjaza, omutaka Kibondwe omukulu w'ekika ky'Ensuma, omutaka Nankere omukulu w'ekika ky'Emmamba Kakoboza, omutaka Aweesano omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Ŋŋaali, Ssaababiiki ow'Essanje akulira abalangira b'Essanje, omutaka Kijje akulira ekika ky'Empeewo. Ge gamannya ge nasobodde okufunako ku bataka abasobodde okubeerawo ku lunaku olwo. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani, okuggyako omululu, okweyagaliza n'obutasiima era n'okwonna obulombolombo n'ennono bwa Buganda. Nkimanyi bulungi nnyo Obuganda gye bwatandikira n'okutuuka olwaliro abataka muli bankizo nnyo. Mu nsi yaffe muwawa nga bwe lyeyitibwa mu myaka emikadde nnyo, saako n'abo abaasangibwawo abalasangeye. Olutuula lumwatuulamu okukuŋŋaanya Obuganda okubeerawo ku luguudo olukimbakimba okufuluma eggwanga olw'Entebbe mu kifo kye bayita ennono gye mwatuula okukkiriziganya ensonga zino, Obwakabaka Buganda ne butandika okutojjera saako nammwe abataka. Nga mukimanyi bulungi nnyo nti mu magulu meeru baagezaako nnyo okubeeyambisa okusaanya Obwakabaka bwammwe ne mugaana olw'ensonga nti muli bataka nsi. Naye kinneewunyisizza olwaleero kwe kuba nti abataka nsi bagenda bajaabulukuka mu nkola yaabwe n'endowooza yaabwe ey'emirimu, nti banafuye nnyo mu bikolwa mu kulowooza ne mu butalowooza, nti tebasobodde kusoba byafaayo ate bo ne beejaabulula batya. Tosobola kuŋŋamba nti omusajja bajjajjaffe bayambako okujja mu buyinza obutamanya ŋŋamba afutubadde ku Uganda ne Buganda, nga mukimanyi bulungi nnyo eyeeyita kankiddemu emirundi 3, eyeeyita Omunyankole nga si Munyankole Munyarwanda,
nga ne gyagamba gyasibuka obwakabaka yagaana obbuzaawo atuuka atyo bategeerera bagambe nti kati mmwe abataka nsi ate mulina genda waotarajja okoota mumusabe ettaka. Statement njiddemu. Omusajja yeeyita omunyankole nga si munyankole yagaana okuzzaawo obwakabaka gy'ava. Mufuna mutya ekinyegenyege ne mulowooza nti mmwe abaagala nnyo nga ye gy'agamba gy'ava obwakabaka yagaana obbuzaawo kubanga si waayo. Naddira mmwe abanaabuufu okubakozesa ne mweggyako obuyinza n'ekitiibwa kyammwe ne mukimukwasa. Kati yafuuse omutaka ate gwe mulina okusaba ettaka. Nyongera obbajjukiza bajjajjaffe nga nennawe gisi mufungize bye mwakoze byonna mwabikoze nga mmwe abantu. Waliwo kye tuyita obuntu nti nze kye tuyita personality wabula nga tuyita mu buvunaanyizibwa obubaweebwa okukulembera ebika eyo mwakoze ensobi. Mu luzungu bagiyita era lwaki mwe mwaddidde obuntu bwammwe kye tuyita personality ne muzikulembeza ne mweggyako obuvunaanyizibwa bwammwe responsibility saako obulombolombo n'ennono ne mbweyambulamu ne mutuukiriza ebigendwa byammwe ng'abantu. Byonna bye mwakoze mwabikoze ng'abantu abeeyagaliza. Lwaki njagala ompulirize. Kozesa omutwe gwo nga togukozesa kusala kkubo na kwebaka ompulirize bulungi nnyo. Kye tuyita obuntu that is personality. Mu personality omuntu oyo abeera ne responsibility obuvunaanyizibwa. Kati obuvunaanyizibwa obw'okuba nti bajjajjaffe n'obulongo baabweggyeko ne bakozesa personality yaabwe wabula nga beeyazise ofiisi eyo okufuna ebyabwe ng'abantu. Akitegedde wandiikawo nti okitegedde. Omanyi njagala nkunnyonnyola ebintu bino ng'abannyonnyofu bagenda ekunnyonnyoka ebinnyonnyoko ne bategeera. Njagala oŋŋambe nti saagala genda mu maaso nga sirabye komenti 5 nga zigamba kyogedde tukitegedde. Oyo omu akitegedde. Njagala abantu 5 ga nti tukitegedde kuba saagala kuvano nga siku nga totegedde. Abo bana bakitegedde. Sister Rosemary kona yakitegedde. Bakitegedde bulungi nnyo. Kati muzzukulu wa Buganda omuganda yonna gy'oli bw'omaze okutegeera kye nkugamba nti bali baakozesezza obuntu bwabwe. Obuntu bwe bwagenza okukima ebyo so si buvunaanyizibwa obwabaweebwa. Lwaki? Buli mukulu w'ekika yenna eyabadde awo alina yafeesi, alina n'ensibuko y'ekika gy'akulira ewali ettaka lyasobola okukolerako emirimu gy'ekika nga ye omutaka. Oba otegeera buli kika ekyakiikiriddwawo eyakikiikiridde alina ekika ekyo gyekisibuka kirina n'ettaka ne bwe ba eka emu ey'ettaka ly'ettaka ly'ekika gyekisibuka. Mwagala kyusa bulombolombo n'ennono nti ebika byonna bigenda kukuŋŋaanira awo mwafunye ng'abantu ba individual. That is wrong. Eyo yabadde nteekateeka yammwe ng'abantu. Tekiikirira Baganda, tekiikirira bazzukulu ba Buganda, tekiikirira bwakabaka bwa Buganda. Y'ensonga lwaki ne bwe mwagenzeeyo teri wadde ebbaluwa yavudde mu yafeesi oba yavudde wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka. Tewali wadde ebbaluwa yavudde wa mukulu munnammwe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka nti abayozaayoza olw'okutuuka ku kkulu eryo. No, kubanga kiri kyammwe ng'abantu abaluvu mwaddidde personal interest okwagala kwammwe ng'abantu abalya mmere nga temutunulidde kika, temutunulidde bazzukulu, temutunulidde Buganda.
mwe singa abazungu abajja okusanya Obuganda basangawo mmwe singa Obuganda weebuli bwandibadde tebuliiwo. Kata wenjagadde Abaganda bategerere bulungi nnyo ensonga eyo. Bwe mala okutegerebwa bulungi nnyo, Omuganda yandibadde abuuza, tugenda kuddamu tutyo Beesiga mu kuddukanya amataka g'ebika n'okulambula abazzukulu. Kubanga obulimba kwe mutudde, obubbi kwe mutudde, mbuuza lwaki. Bwe mwagenda okutindigga olugendo okugenda okunoonya mutaka munnammwe omukulu Ssaabasajja Kabaka e Namibia, mwatugamba babakomya mu kkubo. Ne mutugamba mugenda kuva mutuwa alipoota namutaayiika. Alipoota yabulira mu kkubo erigenda e Mugga na Katetuukanga. Ani mulimba kuffe nammwe? Ani yabakwata ebigere butatuwa alipoota? Era bwe mwavaayo nga mutegedde nti mutaka munnammwe omukulu atambulirako ensonga za Buganda akomyewo, mwali mututteko obudde ne munoonya mutaka munnammwe Ssaabasajja Kabaka ne munnyonnyola ensonga ezaaliwo, temukikolangako. Kati bakulu, mulowooza Abaganda abalabira mu kiti ki? Awo tuvuddewo, nawo njagadde mutegerewo bulungi nnyo. Kati katusooke tugende wano. Abaganda mwenna njala bategeeza nti buli kimu ekigenda mu Buganda kiteeketeeke. Kankuzeeyoko mbagambye nti Obwakabaka bwa Buganda bwaddizeewo mu 1994. Wabula mu 1994 Nyandi Yosoferi yagamba nti omugenzi Obote yakola ensobi y'okulumba Buganda. Ye yali agenda kukozesa Baganda bennyini okusanja buki, okusanja Obwakabaka bwa Buganda. Era Abaganda bakozesa ki? Baali mu kukozesa. Ngala baloopera na bategeeza nti abataka abo okuggyako omululu ogubali bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yali yabawadde ettaka acres ezisukka mu 3. Abange mumpulirize. Bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yali yabawadde acres 3 ez'ettaka nga weeziri n'ebizoogerako weeriri. Ettaka eryo lisangibwa ku luguudo olwetoolola olubiri. Bw'ova mu wankaaki w'olubiri n'okimbakimba ngadda mu Kisenyi, mwenna bamanyi obutikkiro, ennyumba ya Katikkiro eyo ewaali ekitongole ekyali kikeberako akasirimu kati bwe Butikkiro, ennyumba ya Katikkiro. Lino lyekkuba emmayiro ya Ssaabasajja Kabaka ekkirire egwira ddala mu Bulange Mmengo. Kati bw'ova ku nnyumba eyo Butikkiro n'ogitambula, waliwo ekkuba eddala erisalamu. Ekkuba eryo ly'otambula likkirira mpaka ku Lubaga Road waggulu eri n'olyoka n'okyama n'olyokodda ku Pride Theatre. Kati ekkuba eryo ly'olaba erikimbakimba eryo abasinga obungi tuyitawo ku Eagles Nest. Kati ku Eagles Nest ku kkuba eryo ku mukono bw'oba otambula bw'oti ku mukono gwo guno ogulya we wali ettaka ku Eagles Nest kwennyini ettaka acres ezi 3 Ssaabasajja Kabaka ziyawa bataka. Nga zaawula bwawuzi luguudo olwo ate olukkirira mu Kisenyi ku Basumaali lumale lugweri owali Gateway basi luyokero ku Guse lugwe ku Kalitunsi wansi mu Kisenyi olukogwe ku Saaya Queen ogwe ku Fire Brigade. Oba oluguudo lukutwala n'oyita n'oyita Katwe n'olyoka ate ogwa Ekibuye. Olwo luguudo mbalambulira kubanga nze maapu yawe yonna endi mutwalo banzaala endi mutwe. Ettaka eryo acres 3 weeziri. Ettaka eryo Buganda Land Board, Ssaalonga Mulengejja, David Wasajja, Kiwalabye Male baakwata ettaka eryo ne balitunda. Baaliguzaako ne Ssebalamu. Nenzija wano ne mbalabisa Ssaabasajja Kabaka n'abagamba muve ku ttaka. Ne basooka ne balivaako. Mwenna bayitawo essaawa ettaka eryo liriko ebibaati essaawa zino. Nasembayo Dimanya nga Wasajja yali mu ddiiru etunda ettaka eryo obuwumbi 3 n'ekitundu ng'aliguza Omusumaali. Ettaka ly'abataka. Wabula ekisinga okunnenyamiza, abataka bakimanyi nti balina ettaka Ssaabasajja Kabaka lyabawa. Tebavaangayo wadde okuteeka enninga ku ekitongole ky'ettaka ekya Buganda Land Board. Okuteeka omukozi waabwe Mayiga, nkiddamu okuteeka omukozi waabwe Mayiga ku nninga.
omulala agenda gamba ate Mayiga afuuka ati omukozi w'abataka. Tulina obuzibu kabukunyonyole. Obuganda buyimiridde ku masiga aga. Obuganda buyimiridde ku masiga waganda bye asatu. Lyessiga eryabalangira n'abambejja ng'alitwala Ssaabasajja Kabaka. Lyessiga eryabataka. Lyessiga ery'abafuzi bannabyabufuzi ey'olukiiko olw'emmengo ge masiga aga. Essiga erisooka liryabalangira n'abambejja ery'olulangira erikuba Ssaabasajja Kabaka. Essiga ly'abataka saako essiga ly'olukiiko. It's a political wing in administration. Yetuule Mengao ekulembera Mayiga. Kitegeeza nti Mayiga mukozi w'abataka. Mayiga mukozi w'abataka. Muntegedde bulu. Njagala omuntu ng'otegedde ogambe nti ntegedde. Siva wano nga totegedde. Oba tujagisulako. Njagala owandiikawo nti ntegedde. Bino togenda bisanga ku BBS. Togenda bisanga ku CBS. Togenda bisanga ku Bukedde. Togenda bisanga Ludde. Ogenda bisanga wano. Program buli mulange Mengo. Amasiga gali ameka? Gali asatu. Abataka bantu tebavanga yokuteeka ninga ku mukozi wa Mayiga. Abataka bantu tebavanga yokuteeka ninga ku kitongole kya Buganda Land Board. Tebavanga yoteeka ninga ku Kiwalabe Male, ku David Wasajja ne Mayiga lwaki ettaka eryo lyatundibwa. Naye ettaka nali basuuza erimu tebalitundanga. Wabona liriko ebibaati lyerina wano ettaka. Saagala kugamba bigambo nga siina ki nga siina bujulizi. Mbannyonnyodde endagiriro wali ettaka eryo. Kuba yabagambye erikkirira. Ettaka liriko ebibaati eby'emmundu liri ettaka. Acres 3. Bw'oyimirira ku ttaka eryo bw'oti ekibuga Kampala kyonna oba okirengera n'ensozi zaakyo 7. Bw'oyimirira ku ttaka eryo ekibuga Kampala kyonna oba okirengera n'ensozi zaakyo 7. Nkiddamu. Atamanyi kye nkugamba genda ku ttaka eryo oyimirire ku ttaka eryo Kampala ojja mulengera bw'oti. Kati ly'ettaka eryo tebaali banja nga weeriri. Acres 3. Museveni yabagulidde mmeka? Yabagulidde 2. Lino David Wasajja ne bali batunda biliyoni 3 n'ekitundu. Bobundu 3 n'ekitundu. Lino ettaka weeriri. Tebananyangako Mayiga, tebanyangako Kiwalabe Male, tebanyangako David Wasajja, ettaka weeriri. Balimanyi. Kati olw'okuba otamanya ŋŋamba, ye yali alina kyabala kwe kujja n'abagamba munoonye ettaka wendi ng'ettaka yennyini aligula alimanyi kikyayagazaawo kyekiriwa. Mu nkola ey'okubega Museveni lwaki yagula ettaka eryo akimanyi bulungi nnyo nti wamala okuzimba ekizimbe ekyo egenda kubeera spy center, part of the spy center, egenda kubeera ekitundu kimu ku biki ebigenda okuteekebwamu okuwulirizanga byonna ebikolebwa mu Bulange Mmengo ne Mmenga wonna. Bulijjo anoonya butya bwatuuka okuliraana Bulange Mmengo ateeke projekiti ye. Ngala soka kubuuza ng'omuntu alina omutwe ng'otegeera. Museveni akuwaatya ettaka lya buwumbi 79. Obuwumbi 79. N'akugamba akwongedde obuwumbi 59 nga bwakuzimba kizimbe ng'akwebaza ki. Muli bafungula ndika nti abafungudde mwamuwadde ki?
kati uli okwenda kukomba essowaani. Omusajja Omunyarwanda Nyando Esofiriti Bahabula Otabasirwa yasoma ebyafa by'okukyankalanya Fuga. Kati akimanyi nti w'okwata abataka n'obanyweza basobola okukolera kye bayita sabotage n'okukyankalanya Obwakabaka olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yamulimu okutta. Kati asobola okukyankalanya administration ya Buganda n'Obuganda n'abusaanyawo ng'asigaza abataka bali bokka. Abatamukkirizamu bali mu dduka kaasubire nti otegedde kati. Naye bye yeesiguliddeko abataka nsi bonna nsoboleze eziwone ku bika byabwe emisango gye giri. Museveni ogamba tolina byoya byanswa. Abataka be weesiguliddeko byoya byanswa si bataka ba Buganda, abo bataka ba Mayiga ne Joyce Nabbosa Ssebogwawo. Saagala kulwesaayo. Abataka abo ekifaananyi kino mwakirabye. Mbala bulungi nnyo byabataka abadde n'ennyandwe. Ono yenfudu, ono omukazi w'omusaayi yena gwa Alioni oba omusaayi no gwa nfudu kubanga wanga wetamu okutta kitawa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Weetabira mu kusulubwa obukulembeze bwa mutabani we. Kitegeeza nti gwe oyina ekintu gwe neewuunyiza y'ono nadde simusuubira kubeera wano. Ono saava ono nadde simusuubira kubeera awo. Era wentiridde olwaleero. Omwami ono saava mutani w'Abambejja nadde simusuubira kubeera wano. Ono nadde simusuubira kubeera mu bintu bino. Naye omanyi ssente nzibu naye nagenza okulanga mulaba awo. Abataka bano era baali basinkanyeko Museveni mu kyama ndowooza obalaba. Era obalaba baabo. Oyinza ogaye omusajja alimba sibibbo baabo. Obalaba beewoomesezza. Beewombeese ng'eggongole siba akabugo. Obalaba beewombeese ng'eggongole siba akabugo bano baffere. Omulaba Nyandwe. Nyandwe y'omulaba kubanga ye ali ku missioni. Baabo balaba. Alright. Bw'omala obbalaba otyo kati njagala owulire ebigambo bino bye baayogedde jjo oba olunaku lwe baabadde waawo. Njagala obiwulize bulungi nnyo. Ono y'omu ku baabadde boogera. Yayogedde abalangira n'Abambejja abataka n'abakulu b'ebika abaliwo ne bannaalinnya naga nti Obuganda bukoze eki, Obuganda buweddeyo. Gwe nga gwalina omutwe nga toyogoya zise statement okwogera okwo okujjamu ki? Nga teweeyazise mutwe okwogerako omutaka oyo okujjamu ki? Njagala osokokoza yimirizamuko ku bwongo bw'osokolooze. Abalangira n'Abambejja n'abataka abaliwo awo ne bannaalinnya Obuganda bukoze eki, Obuganda buweddewo. Wabula abataka bali 5 mu abamu 2 abadde babadde nga 15 nakugamba nti Obuganda bukoze eki, buweddewo. Kiki ekikugira mu bwongo? Gwogaba Museveni yabakombezza ku buyinza n'abagamba mmwe ngenda batuma mission mugikola nze ngendo bawo buyinza bwa mmwe.
ono kokugamba nti Obuganda buweddeyo ogamba otya nti Obuganda buweddeyo nga nyinimu taliwo nyinimu yabadde Obuganda babuweddeyo gwokimanyi nti mu kiswa kasita bajjamu namunswa kiba kifuluse gwe jjajja fali awatambuza omuntu kulinga nga beri ya zino enzigi za fuso gwe musajja mukulu ono katudde wano nabaga video tugenda gikwata mpola kansoke mbalage obwakabaka bw'ekiswa tebwawukanako n'obwakabaka bwennyini namunswa ye Ssaabasajja Kabaka yazaala enkuyege ne zeeyawulamu enzigenda okukuuma enzimbi era Ssaabasajja Kabaka yazaala enswa era enswa ezimu ezibuuka zigenda ne zitandika ebiswa ewalala si bwe kiri kati bwoddira ekiswa n'okijjamu namunswa kitegeeza ekiswa kiba kikoze kiba kifuluse naye namunswa aba akyali mu kiswa ekyo teri nkuyege esalawo teri nswa esalawo kati gw'oŋŋamba otya nti munnange bannaalinya bazze be tutamanyi be mutayogedde mannya abakulu b'ekika bazze abali 15 bonna nga baliko akabuuza naawe kenyini nga nokozesa mutwe gunoga nti Buganda buweddeyo Obuganda buggwawo nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo nkubuuza Obuganda babuweddeyo nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo kitegeeza mmwe Museveni yabawaddeko obuyinza n'ebiragiro Obuganda by'otamanyi n'olyoka okola statement ng'ojja Ssaabasajja Kabaka mu buyinza kye ndabagambye kiri. Technically, 1994, Museveni said Obote made a mistake to attack the Mengo parish. For him, he would have used the Baganda to destroy Uganda. It is exactly what Museveni is doing right now. Ate Museveni anekizibu kimu bwakwazika ku buyinza gwolowooza nti ensi ogimazeeyo mwenna temwasoose kuwulira statement na ginnyonnyola nze ekikunnyonnyodde nti banalabika mu lusiisira lwabwe lwe yabayita yabatooleddeko ku buyinza boogere nga ebaagala mu bufunza Obuganda buweddeyo nga l'olukiiko lwa Buganda teruliiwo ne political wing oba olukiiko lwa Buganda terubaddeyo gwe n'ogaa nti kyetuyita yawulamu ofuge automatically Obuganda yabaawuddemu kyabadde nga asinga okwagala bakosa kyetuyita personal interest okwagala kwabwe okw'obuntu nga tebakozesezza buvunaanyizibwa bwabwe naye afeesi ze balimu okulowooza awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo njagala ompulirize omwami ono ng'ayogera saamutegedde mannya ge naye ebiga byayogedde njagala obyewulirireko abamumanyi muteeke ewaawo erinnya lye ebiga byayogedde bisi birungi nnyo owulira njala tukwata empola ebiga by'omwami oyo obyolidde njala tukwata empola ebiga by'omwami oyo wabula nga tubikwata mpola
Nyando Yosoferi mugenda mulaba ng'ateza amatu n'engalo ng'atandise alinda agamba oyo mufirimu mugyeewo byayogera mbimanyi baali babyogeddeko njagala ka video kata mugenda kula Nyando ng'atadde bwati omukono alinda aga nti gundi bintu byeyogera saagala kumpaniriza wano ayogedde ebigambo bingi nnyo naga nti akolimira abo abatafuddeeyo kuyamba Buganda na kuyamba bakulembeze ba Buganda yabadde ategeezaani kanka kuddize njagala wetegereze ulirize ebigo byayogera then otunulye body language ya Nyando Yosoferi ng'ategedde wabula njagala kugamba quote this Museveni alina operatives mu buli sector asobola okusettinga operative n'ayogera wa agent we n'akola statement ng'ayagala eskiriza abawuliriza mu public nti Museveni bamwagala nnyo ekyo nakyo kiteeke mu bwongo njagala oddemu owuliriza omuntu ono ye Mayambala kipasita linda ku tabanga oli Mayambala wuliriza wamma yayinza okubanga ye Mayambala wuliriza addira abantu abataagasa Baganda basaba Katonda abonereze abantu abatayamba Baganda wenjagala nkazzemu katono nnyo then wengenda okakomya olabe omubiri olulimi lw'omubiri Nyando Yosoferi ng'alinga mugamba gundi yasama mpora muri bafiri yogera bingi kyenjagala osooka uli bulungi nnyo ulira abantu abatagasa Buganda abatayamba Baganda baffe nga bazunga ng'abiridde ku ttaka lya Buganda kyovula nkugenda nti Museveni alina operative mu buli sector ono bw'abanga musumba ono operative tosobola kubagamba nti oli musajja muganda ogenda nti abatayamba Baganda oba batayambye Buganda baffe nga bazunga oba otegeezaani kankazeyo katono okawulye bulungi nnyo wano ba wano wali ekinyusi kya video abalabye omubiri gwayo seringa gwogera amanyi bano abantu be amugego yasama mpulo oyogera nnyo kati oyo mutegedde oyo mukubbo kati kyenjagala tusooke tutunulira ebigambo bino wano nga byogera njala tubikwata empola njagala osooka oli ebigambo bino Nyandwe ng'ayogera wano mukatambi kano njagala owulirize bulungi nnyo wulira endagaano y'olwenda naye manyina ebyafaayo by'endagaano y'olwenda it is very clear that the Bataka were excluded
from that. Yakiraga lwatu nti abataka baaboolebwa mu ndagaano eyo. Where they were distributing land to people who had supported the Bazungu. Yali egabanya ettaka eri abantu abaali bawagidde abazungu nga bajja kuno. Okay. Nyamba akugambye nti amanye endagaano y'olwenda. Era nti abataka baasuulibwa ebbali. Abazungu baali bagaba ettaka nti abataka tebaawa amataka. Kati Nyanda Yosoferi ogunywanga n'ogufujja. Ffe Abaganda tugamba nti bw'olabira omuzzukulu ng'atandise okwepambalika ku jjajja wamuyigiriza basejji ng'omanya nti bumukeeredde. Obukadde magezi wattu nga n'embuto wali ogalina. Endagaano y'olwenda osoma nsome era n'ojja n'olimba abantu. Obuganda tobumanyi era tuli bumanya. Ne bw'onobba ettaka n'oligula eri abaga togenda kufuuka ssaabataka. Ekibayisa bassaabataka okimanyi? Kubanga be bakulu b'ebika. Buli kika mu Buganda kirina ensibuko kyaweebwa ettaka. Wali oyagala ba individual nga bo ng'abantu babawa ettaka nga tebali wadde bika. Njala kubuuza abataka bali mu ndagaano y'olwenda be baliwo. Mbadde nga nti bazze basika. Baddira bannabe mbigire okutuuka olwaleero. Naliwo endagaano y'olwenda ngimanyi abataka we are excluded from being given land. Njala kubuuza ebintu bya Buganda tojja bitegeera nkubuuza. Ebika buli kika omutaka yakikulira era buli kika kyafuna ettaka si bwe kiri nti bwe kiri. Era nenkubuuza abataka abaliwo mu ndagaano y'olwenda buli mutaka alina ekika kyakulembera buli kika kyafuna ettaka si bwe kiri nti si bwe kiri. Era abataka bagendanga babula basikizibwanga ababaddiranga mu bigere era bagenda mu maaso n'okubasikiza. Wali oyagala abawa ettaka ng'abantu bo ssekinnoomu ky'obadde ogezaako okugamba. Obukadde magezi nga n'embuto wali ogalina. Ensonga za Buganda zeesonyiwe nga nassibwe yeebalame eki engalabi. Kubanga gwe ne wamwe gy'ogamba gy'osibuka ebunyankole. Obwakabaka bwagaana obuzza obwakabaka bw'abanyankole bwagaana kubanga toli omu ku bo. Okitegedde bulungi mukulu. Ngenda kukusomesa onsinga emyaka naye ngenda kukusomesaamu olwaliro nga bulijjo bwe nkugamba. Bw'omanya endagaano y'olwenda nkikunnyonnyodde bulungi nnyo nti buli kika kyafuna ettaka. Baani abakulira ekika nti bataka. Buli kika tekirina ettaka tikirina ettaka kirina ensibuko nti wali oyagala buwengawo ba individual. Tugenda mu maaso. Bakopi were given big chunks of land. Abakopi baaweebwa ettaka ddene nnyo. And ettaka okuli abantu. Ate nga lyaliko n'abantu. It was not empty land. Kuba teryali lyereere. So that's how this issue was created. That issue was we wava kalunsambulira w'ensonga ey'ettaka negitulaba n'olwaleero. Now, in 1920, mu 1920 the Bataka had organized. Abataka baali beeteeseteese. What they called the Batakabu. Omugendo gwe baayitanga Batakabu. Fighting, it was mixed. It was a party saying we didn't get a share. Yali yakintabuli kuba ku mukono ogumu yali egamba nti tetwafuna mugabo gwaffe. And now you had the Bakopi, they were saying crying. Ate nga ku mukono ogumu kwaliko abaali bafuusa abasenze ku ttaka nabo nga bawanjaga. That the landlords were taking too much busuru from them. Nti sijja kamalayo nawano kangu twalemukko mu kibiina osome mukulu Nyanda Yosoferi. Olwatuuka mukulu Nyanda Yosoferi nze kennyini nga nkulabira. Gendo ddemu osome bulungi nnyo obuva n'obudde bwa Buganda. Era osome abataka kye ki.
olutalo lwogamba olwaliwo wakati w'abataka wayita bataka bo olutalo olw'abataka baali balwanirira ba Buganda bwennyini ng'abazungu batandisa akamanyira akasumagize yeeyalira oba akakuumuusa ggula akamugwanya. Ompulya bulungi nnyo. Nyongera okujjukiza ettaka lya Buganda lya Baganda tekwaliko basenze. Omusenze omumanyi ye muntu ajja n'asenga obusenye. Nyando Yosoferi, do you copy that? Omusenze ye muntu ajja obuzi n'asenga obusenze Abaganda tebasenganga. Yensobola kito basanga Mambuka tobasanga Maserengeta tobasanga Ludda Bataka Abaganda babeera mu Buganda kye kyatugaana okutambula okutuyisa abasenze. Okitegedde mukulu. Ddayo onoonyereze ku kyoyogedde ky'otamanyi. Gwe mutwe gwo gw'olina gw'osazise kuba gw'olinyisa ennyonyi ng'otya n'ogitambule wali osanzeko Omuganda ng'asenze mu kitundu ekirala eky'eggwanga. So ettaka lyonna ly'Abaganda abaaliwo oluvannyuma mwe ne mujja n'abantu abo bajja mu Buganda be tuyita abasenze. Wakiwulira eno okitegedde? So ddayo osome ebyafaayo bulungi kuba tobimanyi olwajja buzinga sirwajja okwota onoonya bubudamu. Akatambi kawanvu nnyo sijja kukamalako. Kankudde na wana mukulu wayogedde bw'oti. N'ebemengu babalimba babeera mu kubaguumaza radio y'obujaja ebiseera ebisinga bungi ebalimba. Kati bano abamayiro bali abakanaana ako kanaana kamwaka okumugamba kanaana nti abanaku babonaabona. N'olwekyo olina okutaasa gwe gavana olina okutaasa bano abanaku abasenze babaita abasenze. Nyongera okujjukiza mukulu Nyando Yosoferi sirwajja okwota yajja okunoonya obuddamu mu Buganda. Ettaka lya mayiro 9 weeriri n'ebiryogerako weeri gwe lyoyisa akanaana. Gwe ne bw'onookyusa buli kimu n'okikyusa ettaka lya mayiro 9 erya Buganda weeri n'ebiwandiiko weeriri. Gwe b'oyita abasenze ffe Abaganda tetuli basenze. Tetuli basenze. Tetulina we twasenga kuva walla. Twasangibwawo. Ompulya bulungi nnyo. Mwe basenze era muyitibwa baseddekezi. Mwajja kuseddekera oluganda oluwulira Nyandwe. Bw'oba omanyi nti toli Muganda ng'oli mu Buganda oba Omuganda yakuguza ettaka oba wasenga busenze oli musenze oli museddekezi wajja kuseddekera. Gwe ne bw'onookayita akanaana oba akenda weekali ebiwandiiko weebiri osigazza emyaka mpawe kaaga wenna oyogera ng'amize ice tubes zikunyogerera mu kamwa kubanga obudde bukuweddeko. Ekikutta obudde tetumanyi kigenda kubeerawo nkya. B'osimidde obunnya bagenda kubeera wa. Buli Muganda ne Munnayuganda yenna olina ekiwandiiko ky'ettaka ly'onkusaba tokiyuza. Sigala nakyo. Bakuzimbiddeko faamu, bakuzimbiddeko guloofa, bakutereddeko amaduuka, bakutereddeko buli kimu. Nakugamba nti buli kyapa kyonna ekiri mu Uganda kiriko maama waakyo kye tuyita mother title. Oyina kulwana bulwanyi tukyusa abaseddekeza bajja okuseddekera tweddiza eggwanga lyaffe. Nyando Yosoferi nsobola okujjukiza nti ne Sitaani bwe yali mu ggulu yalowooza nnyo nti ebintu bye yakolanga yali ayamba buyambi Mukama Katonda. Naawe ebintu by'okola essaawa zino
wattolooza nti oyamba bannayuganda. Toyamba bannayuganda, bannayuganda yebakuyamba okubeera waawo. Obudde nga tetumanyi oba tutuuka mu mwaka ogujja nga wooli naye wandikemekkerezebwa ng'ofuuse nga sitaani eyalooza nti muggulu ayamba Katonda okubeerawo n'okumukolirako emirimu. Okitegedde mukulu. Nyongera okujjukiza Abaganda tetuli basenze. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Njagadde okusomesa otegeere abasenze betuyita abaseddekezi nga nawe muwogo wajja oseddekera. Yensonga lwaki waseddekerera eri gye wayita ankole waseddekerera mu Buganda n'abalala. Make sure Abaganda doesn't get in numbers. Ozimbye ku Ntebe Road, osula Kololo, make sure Abaganda doesn't get in numbers. Okwata taxi ofuluma Buganda, then yasamiranga kugiga kalo ke batadde ku mudala ng'ensira zikagendamu. Oli ku ttaka ly'Abaganda kwoliiridde kwogejjedde amatama kwesigidde bizigo n'oyeruka. Make sure Abaganda doesn't get in numbers. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli kimu kikole ekitutuusiddwako tujja kikumira. Obudde bugenda okujja nga tewakyali gwe tuttira ku liiso. Nazzikuno bajjajjaffe baatugambanga bw'osanganga omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye tomunyiganga kubanga osobola omujja ku mulamwa wattu ejjobe n'alinoga bubi. Oli ku Baganda obatawaanya naye bamanyi ensibuko yaabwe. Amazzi tegasibibwa kkubo, Abaganda tetuzibwa kkubo. Era otuyambye nnyo mu kutunyigiriza okutegeera nti buli ggwanga eryali lifuzeeko eggwanga eryo litunyigiriza okutuusa we tukoma ndulala tutegedde. Olwaleero ndi mu kwogera enkya nnyinza okuba siriiwo ng'ejja kubeera yaboogera n'okusinga nze. Naye nze njagadde okutegeeza ekitwawuza emitwe n'okutegeera y'ensonga lwaki kwetuli. Njagala ondeetere bamufaanaganya emitwe n'obuwangwa n'entegeera ng'asobola okujja n'akola puroguramu nga bwe njikola okumala essaawa 2 ng'ekigambo kyayogedde takizzeemu. Kyekitwawula y'ensonga lwaki Abaganda mubayita bayaaye. Mpulidde bulungi nnyo zezo ensonga. Naawe tuvuddewo budde bwe butambula tebulina buzibu. Bwe tumala okuvaawo awo njagala okubaza abantu ab'enjawulo abakola emirimu gy'okukola okunoonyereza n'okukola buli kimu ekyetaagisa. Ekigambo nnyando kyali mu kkolo olwala bakiyita sabotage and overthrow, bakiyita okukyankana n'okujja obuyinza ku nnyini bwo kyali mu kkola. Ekintu ekyo omugenzi Milton Kawenkene Obote yakikola. Lino eggulire lyafulumanya ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga lwali lwa mukaaga 16 ku muko ogw'amakumi 30. Eggulire baliyita The People. Mwalimu akawaayiro akagamba Buganda sprint up, Obuganda bwawuddwamu. Naye ngenda kusomera wano mu kawaayiro kano mu bintu ebitone ennyo obiwulireko era gwe wasoma guwaddira mu bigere bye yakolanga bw'ati. Yagamba mu ggulire kansooke ndikuddiza wano lira bulungi nnyo. Oliraba eggulire eryo abantu balina kyenkugambye totawanyaga Muganda Omuganda atereka buli kimu akirina. Gana amawulire badde omanyi gyegali. Mu kawaayiro akamu Obote yagamba bw'ati: we cannot allow the people who used to hold offices in the names of Kabaka and Katikkiro to remain ministers. That means that the central government cannot recognize the gentlemen who are still in the Mengo as ministers. They cannot be ministers until the Katikkiro is present, and the Katikkiro cannot lead the government until the Kabaka is present. Kakakudde mu Luganda. Milton Kawenkene Obote yagamba nti bo nga bo tebasobola kukkiriza bantu kweyambisa yafesi n'amannya aga Ssaabasajja Kabaka saako ne Katikkiro okusigala nga baminisita oba nga baweereza
Mengo ntena government ya batasobola kikkiriza okweyambisa ebifo ebyo mu manya g'abantu abataliwo okutuuka bonga bakomyewo kati okozeseza Nabbusa okutwala abataka ab'ekiwaani okozeseza Mayiga okutwala administrative wing political wing Ssaabasajja Kabaka ne mu writing off. Does that make sense? Don't you see that there is no difference between you and yours and Obote? Mu statement eno Obote gyakola kyoli mukolera ddala. Kabaka ali luddawa. Gwe buli mukolako ebikolwa nga temukkiriza nakola statement wadde okulabikako mu bantu. Oli Nabbosa akuwadde abataka. Ono Mayiga Ssalonga Mulengejja gwa political wing eno. Yakyankana ne buli kimu okufuga. Ssaabasajja Kabaka taliiwo mumukozi buli kimu agala okukola. Obuganda buli luddawa. Kati otugamba oti anti bano bawadde ettaka n'abantu nti Obuganda bukyali. Okitegeeza nti wawamba dda ono Obote kye yakola. Tetugenda kulwawaawo. Kati katuddeko wano. Mu ddakiika 3 ezisigaddeyo. Nyongera obajjukiza nteeka z'omwezi 27 z'akuba ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Nabasomesezza oba nabagamba ekigambo kye bayita keep up with Mayiga. Keep up with Mayiga. Yenkola ey'ekiguumaaza eraga nti Obuganda n'Obwakabaka Buganda butambula ng'ate entambula gye butambula mu nfu nga ya showbiz ng'etwalibwa Mayiga etya. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'agibwako obuyinza yabagambirawo olunye n'abagamba obuyinza si bulina banzijjako obuyinza. Mwenna ekigambo ekyo mwakiwulira temwakyo makulu. Yabagamba siina obuyinza babunzijjako. Bwabanga nannyini nsa kugambye siina buyinza babunzijjako Mayiga ajjawo obuyinza. Mayiga ajjawa ssente z'operatinga. Ssaabasajja Kabaka yakatuula mu nsoma z'ebyenfuna mmeka. Ssente eziddukanya Mengo zivaawa. Mengo budget gyesoma ekola ki era kikyekulakulanya Obuganda. Wano we tuli kati. Kye tuyita gavumenti obukulembeze obukolera abantu buyise embalira ebikola ebyo ebigenda okuyamba abantu mu kitundu ekyo. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka agoba Mayiga n'amusaba Ddamula n'agiremera. Omwami ono agenze ateeka structure ze buli wamu. Nandisuubidde nti ekikolwa ky'abataka kye baakoze abatamanya ngamba Mayiga bonna be yawa obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka abawadde obuyinza mulamulireko mu masaza ag'enjawulo okwetola ensi yonna baali badde baakozedde ebiwandiiko nga bavumirira ekikolwa ky'abataka. Waliyo gomala y'omukungu wa Kabaka yenna yawandiisa ekiwandiiko kakubere ng'ali ku X oba ku Facebook oba okukola akabutambi konna. Manyi mulwawo nnyo okutegeera ebintu bino. Walabyeko omukungu wa Kabaka yenna bambala amajubba oba eri amaganduula mu Amerika, Canada, Bungereza, mu Europe eyakozeeyo wadde akatambi ak'eddakiika emu ng'avumirwa ebikolwa by'abataka oba ekikolwa kya Museveni wamulabyeyo. Kyekugamba that program is called keep up with Mayiga kubanga yakola structure ze nakyo nze nkibasomesa temukitegeera. Nakino kankikutegeeze. Nakutegeeza abaminisita b'Emmengo babawadde emmotoka mpya Black Prado ezimwatira Kaweesi bafuna kati $25,000,000. Amasa bafuna $15,000,000. Amagombola bafuna ssente. Bonna bali ku musaala. Bonna n'amasasa bafuna $15,000,000. Abalangira n'abambejja bagenze ku payroll n'abantu abalala. Siwe giri nti ye. Omwaka guno gwennyini gwe tunanakuba luku mutwe Mayiga yafulumya ensaasaanya oba embalirira ya buwumbi 305. Mu myaka gye yakakola ng'ali Emmengo
wali olabyeko embaliriro esomeddwa lewako ekintu ekikolebwa njagala ombulira essomero lya Buganda nga likoleddwa mu mbalirira yonna yali esomeddwako oba eddwaliro likoleddwa nga lijjanja abantu ku mbalirira eyo oba oluguudo lwonna oba wooteri yonna oba ekintu kyonna ekiyamba Obuganda obwamu nga kyali kikoleddwa mu nsimbi za bajeti ze basomye nga n'amasiro gaganya okuggwa yino budget ya buwumbi 3.5 As appointed, the members of the Luchiko assembled at 10 a.m. for the 32nd session. Soon enough, the Buganda Treasurer or Finance Minister, Robert Wagwan Sivirwa, presented the Kingdom's budget estimates for the 2025-2026 fiscal year. The approved budget is expected to be worth 305 billion shillings and focuses on 3 pillars: youth development, early childhood education, and strengthening transparency in the Kingdom administration, as the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga, explains. We passed a budget of 305 billion shillings, and I said still a very modest figure, given the extent of the work before us. But we need to innovate all the time, because we don't collect revenue. We don't have. Because we don't collect revenue. Where did you get that fucking money? You yourself, you say you don't collect the revenue. Where do you get that fucking money? Sento zijawa. Because they don't collect the revenue. Where did he get the 305 billion Ugandan shillings if you don't collect revenues? Nkakudiremu amagezi gaze. As appointed, the members of the Luchiko assembled at 10 a.m. for the 32nd session. Soon enough, the Buganda Treasurer or Finance Minister, Robert Wagwan Sivirwa, presented the Kingdom's budget estimates for the 2025-2026 fiscal year. The approved budget is expected to be worth 305 billion shillings and focuses on 3 pillars: youth development, early childhood education, and strengthening transparency in the Kingdom administration, as the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga, explains. We passed a budget of 305 billion shillings, and I said still a very modest figure, given the extent of the work before us. But we need to innovate all the time, because we don't collect revenue. We don't. Video njikomye wano batoyongereyo. Video njikomye wano batoyongereyo. The program is to keep up with Maiga. Ati olwokubantu lwa Sunday kanzire mundu operesa abasajja kabaka ennyanja y'emmeyo nga bwe yimiridde nga bazojjiguza kayanja bisigadde ogwange mangu koze mu ddakiika 10 eddakiika 2 zisembyeyo. Watu nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka n'omulopera mulage essaawa zino ebifa ku nnyanja ye ey'emmengo weetuuse essaawa zino na buli kimu ekigenda mu maaso ku nnyanja eno mu programu ya leero. Nga ngenda okuzanya obutambi buno njagala okubaza muzzukulu wa Buganda era omulwanya omusajja omulwanyi Namige Ssaalongo Ssekidde mu Ndebe okukola omulimu guno okuba nti tossa mukono okuba nti onoonyereza ku bintu bya Buganda byonna ebinyagiddwa n'okubbibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutonkulopera ensonga zino nga ziri mu butambi live ozirabeko bulungi nnyo
okakase obubbi bw'abaana abasajja bonna ettaka engeri gye balibbyemu n'okusaanyawo ennyanja yo. Tutandise na kano. N'abambejja olwaleero 24 omwezi ogw'omusanvu 2025 nze Sikidde James Ssaalongo bannange gwanga mujje Katonga jjula ndi mulwanyi wa Buganda ate ndi mulwanizi wa Buganda wanne eggwanga olwaleero abaliwo mulwaleero abawujja obunyama mu myaka 10 tujja kuba ffenna tetuliiwo naye abaana baffe kati awantu wano kiki ekitwaza ennyanja y'Obwakabaka Bin Iru weta Bin Iru bwe yazze kati Bin Iru bwe yazze ennyanja etugendako olwaleero njabategeka ettaka lino lyebakolera awantu wali eri webagenda wefuna bagenda kukola nebawaddewo pasita agenda okukolawo pasita Kayanja kati ettaka lino lyebagala ennyanja ebere nga bazimbozi woteri mulirengere bweriti lyali lya Bwakabaka mulirengere ettaka lino lyali lya Bwakabaka bweriti yonna nga bawulira babweriti bwali kubanga olubiri luliko mayiro ziri 5 ku mayiro 5 ziri ku lubiri bane bali nga basajja ba Kabaka bakuumanga Kabaka olwaleero naye bagula olengera buyimba buli bana bajja bagula bonna babagula bonna kakati nga tageti ya nyanja eri gye mulengera eri ye tageti yeyo n'olwekyo fe abagenda okubawulayo fe abali esente nnyingi emyaka azadde tujja kubaawo naye Buganda egenda kubeera basebo ne mannyabo abalangira n'abambejja kati kange embalaga epaati eddako ngimaliriza mwebale nnyo webalire ddala. Ono Sikidde James tuli katambi ke tukola mukulu Lumbuye kakati eno ennyanja gyetulimu olwaleero ey'Obwakabaka olwaleero ennyanja emugira yonna eyingiddemu ettaka yonna nga mugira buli saa wansi abantu balabe kitageti eriwo yakugisaanyaawo batundemu poloti oba batememu olengera bakayumba akafaanana n'obubi wali eri bakatwala bagenda katwala buli akafaanana n'obubi nga tageti ya poloti eri gyemaze okubalaga lengera eri bali bonna bana bagenda bagobona abali ku nnyanja bonna babagoba nga baga ndi Bin Iru yazze naye Bin Iru bwajja ennyanja Obwakabaka bwa Buganda bali golfinze ennyanja kuba Buganda yonna bamaze okugitunda yonna bwemala okugoba nekasigadde kano bagenda nako konna kagenda ennyanja ennungi ey'ebyafaayo eno ennyanja ya Kabaka Mwanga eyasimibwa abantu bawanga mpanga ennyanja eno nga bagitegeera olwaleero naye abatunda emyaka egijja 30 mujja kuwadde muliiwo naye abaana baffe owulira simanyi eno yatulanga abakungu b'Obwakabaka kati mulengera ndi mu nnyanja ndi mu mazzi munda olwaleero mundabe niwe olwokuwadde obunanfuusi obuli mu Buganda tuganyo bwe twogera nti Sikidde muli avumirira Buganda Sikidde avumirira Buganda Lumbuye avumirira Buganda tulaga waffe ng'Abaganda nga n'ennyanja ya Kabaka Mwanga eyo egenda lengera nti woteri ziri zonna yonna watunde kati kabadde kasigadde akatono. Kati amazzi gano edda gatuukanga wano bwe gati we gali bw'oba basolooza esente mu Buganda bandibadde bazze ne bakugula ennyanja eno bulungi amazzi ne gakomawo ne gatuuka eno kati lengera egenda mpolampola kati bo balaze nti abalemeddwa mu kulemerwa ne bowa omuzungu ne bowa omugagga nagagga pasita n'agati yetagala bintu bya lubaale ku nnyanja tayagala basamize ku nnyanja lengera ettaka liiriri oliraba le bayiwa oliraba bwetyo bwe liva wali ne lijja wano lyongera ettaka liiba lirabe abantu lyero ettaka litulina naye mmwe abakola ebintu bino olwaleero mu myaka 3 kunaabaawo n'abaana bamwe n'olwekyo eno ennyanja ya Kabaka Mwanga buli akikoze mukola emirimo. Abantu abadde balwanira Obwakabaka nga bakuuma ennyanja eno butabambi baabona bonabona ababagobye Bin Iru olwazze bona babatwala Bin Iru bwe yazze Mayiga otukoze bubi Mayiga otukoze bubi nnyo olwaleero ebizimbe by'abantu abanaku bagenda binabanabagwala ebizimbe bagenda bimenya byonna naye abimenya pasita ndagoba alubaale wano waliwo alubaale wano mulawona yagamba agoba basamize omulokole bwajja Bin Iru balina kubonyabonya bantu babasasule kwa ettaka lya Uganda ligamba sasula abantu Mengevu sasula abantu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abantu abadde okuwagira bagenda bakujjako abawagizi Mayiga akoze omulimu munene nnyo agenda kyayo Kabaka wa Buganda Kabaka abawagizi nolwekyo basaba ennyanja ndaba bakuumye ennyanja bambi bagezaagezaako akatonotono naye lwokuba balina poloti eri ennene eri gye bagala bakulaakulanye bali mu kubonyaabonya bantu Mayiga basebo ne bannyabo ndi mu nnyanja wano mbawa vidiyo bwefaanana ntunulye ennyanja ennungi bwefaanana
erina akazinga ennyanja esibirwa abantu erina ebizinga bibyo bisatu ku gitunuli olwaleero naye yakwasiddwa omulokole asanyeewo abantu abazimba ebizimbe byabwe bambi mufite basasula ziizo bakola sente era bawana obwakabaka bwa Buganda okuba kusanyawo obwakabaka bwa Buganda kibaki bano abaami bawadde wano nga booza emmotoka zaabwe bambi basajja bato nga bakola sente naye Mayiga mufanye okulongoosa akolagane gavumenti bakole ekkubo liradidde omulokole mbwagoba byabusamize ku nnyanja mbwakola kkubo nga ate bwagoba gano amayumba gonna bagenda bakola bagenda gamenya buli ekiwono kyonna bagenda kukimenya buli ekiwono buli akolewo wona pasita agenda kukimenya basooka ne bawa wali eri papapo engendo balaga kati kapaati akasigadde bakatwala ababadde wano badde bawagira obwakabaka bwa Buganda bonna mulaba banaku bonna bakaba bukaabi olwaleero tebanaje bagenda kukolera bali mu nnaku empitirivu ennyo omukululumbuye baabo bala tekuli musanyufu n'omu n'ow'eddagala bali banoonyeza abaana baabwe emmere awo Mayiga okulaakulanya bwakabaka oba okulaakulanya ki baabo balengere fesi bwe zifaanana basungu bonna bakaba bukaabi n'amaziga kuli kasa kawadde omusanyufu owulire kuli kasa kawadde jangu omugero jangu omudde mu Mayiga muddemu wano ku kavidiyo wano owulire lwaki babonyabonya abantu ku nsi muddemu awo kavidiyo ako Charles Peter Mayiga okulakulanya famire yo Buganda okolera famire yo abantu abandi badde wano bakola bayiye mufanye baganda onadde wali zinosa n'ennyumba zonna bagenda kuzimenya olwokuba biniyini yazze baga balongose poloti eri yerongo yegobesa abantu ku nnyanja bakole ziwoteri zaabwe bagule bali emmengo befudde bagagga naye si bamativu mu bugagga si bamativu mu bugagga bebalina bagagga nnyo naye tebasi bamativu babye Buganda okugimalawo kati wano Mmengo mufanye okukwata ekulakulanya awantu wano boolezaayo muloko olwaleero Mmengo yandukazewo wosingibbe sene ezijja ziyamba abantu abanaku nyate oddira omugagga ayina ate gwe muwa babadde bakola basajjalo nga beeyiiya babayisa banyimba njaga omulokole yabayisa basamize gyagobako abasamize ku nnyanja ono waliwo omusamize ali wano waliwo omusamize ali awo oba oli w'amasabo gw'omulokole pasita Kayanja babadde oyogera pulezidenti bano banne kiki ekiri wano lwaki babonyabonya abantu lwaki bagoba abantu kuba okubunzabunza abantu lwaki Mmengo ebintu yabisangawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro wo gwe tugamba atuli bubi ali bubi abantu Ssaabasajja yimiriza mangu nnyo okusaba nga neetonze ngera amakomite mu mutima ekikola ekigenda kujja ku nnyanja kigenda kukula abantu ba Buganda bonna beekalakaasa abantu ba Buganda tugenda kubakunga kubanga abantu baaliwo basasule bagende naye naava eri bazze kuba basamize ku nnyanja mu bulokole tufunamu biriyini wajje ekyandibadde nga okujja kukuba abantu ku nnyanja mubakulakulanye ennyanja tufunamu ki gwe Mayiga nkubuuza tufunamu ki ennyanja ya Kabaka Mwango eno yakolwanga wano amazzi wegasiza nga ennyanja eno ejjudde bweti amazzi wegasize wano ng'amazzi gano gatambula mpaka tegagera mu nnyanja enene Nalubaale ennyanja eno lyeriiso ly'ennyanja eri enene Nalubaale ndi Kabaka bw'ataagendanga Ssesowomo ku nnyanja w'alina okubeera kale ennyanja eweereddwa abalokole bagende bakole bye baagala olwaleero nolwekyo Mayiga otukaze bubi nnyo musajja gwe n'akabinja k'abaminisita k'olina Ssaabasajja abantu abali ku nnyanja bonna bali abire ku nnyanja kono bagenda kola ki olwaleero bwe twongerawo nga baga tutagala Buganda ng'oyawalana Buganda lwaki tujjako omusajja oyo naawe sennyini Ssaabasajja yawamba Ssaabasajja tokyayingira mu lubiri tokyayingira mu masiro omusajja yakuwamba lwaki tewevaamu omusajja n'agenda Ssaabasajja wevaamu tumukolera omusajja tumukooye kuno obutambi bukutuuka lwaki batulugunya abantu abawagira Bwakabaka abagenda mu lubiri mu nkuuka abagenda Kabaka gy'ogenda abagenda Masaka gy'ogenda lwaki omulokole avayo natulugunya abantu mu byobuwongo bya Buganda egundi eri batwalayo erubaga batwalayo bannaddiini abazungu enamirembe olusozi lwaffe bannaddiini balutwala ensozi zonna bazitutte n'akatono n'akasikado bakatwala nze Sekine James Ssaalongo ndi mu mazzi gankaaba siteredde olw'abantu ababundabunda mu nsi muno lwaki mubunzabunza abantu batumu abajja Mmengo lwaki tetugobako omusajja oyo tumukoere tumwagala bamuwadde amagye ayina emmundu n'abataka badduse n'abalangira badduse n'abataka bagenze nabo benyiye n'abalangira bagenze n'abantu babulijjo tugenda mubunzabunza abantu bano bonna bakaaba sibasanyufu muzakeeri bonna bakaaba sibasanyufu banyiivu nnyo bakambwe nnyo bonna bakambwe nnyo engeri eri bakaaba amaziga
olw'ensonga zino kubanga oziwulira ndowooza mulaba ennyanja bwekulukuta ng'omubisi gw'enjuki maasa gyagenda okumala waleeta abalokole banaabire kuno ku nnyanja olaba ennyanja bwekulukuta basebo ne bannyabo mwabali e Bulaaya Ssaabasajja mumugambeko abali e Bulaaya mumugambeko abataka badduse abalangira badduse bonna badduse abalangira nabo babatutte n'abataka babatutte lwa bino ebikolwa by'amayiga ya Ssaabasajja mwagala bagitwale wamma omulokole agitwale unalambulirawa ng'agisijeko ekikomera atwala yaki mukagenda okukulaakulanya nnyo bw'alimbalimba abantu owulira simanyi n'olwekyo nammwe abannema abagenda omuyambako mbasekeredde musimanyi nnema egenda kujja kubanga bagala bazimbe zikalina ettaka libabbye teribamala mbasekeredde oba tuganda amazzi gagenda kuva eri ate gayingire no mwala ate eri ng'eriyo ebintu bakozi bataddeyo eri lengera buli kintu kyona kati olwesoma bino dungi nnyo lino weeriri dungi nnyo weeriri owulira simanyi katwala kubuuza amazzi ganatamibanja abantu bagenda bagenda eri lengera ennyanja bwefaanana yonna ezise ku mulembe gw'amayiga lengera bwefaanana yonna bagenda gigogola yonna ezise kati olokole bwalese omulokole ddiini hiini ng'alina tubonyabonya okole ekkubo liri sibbi naye amazzi mugatwalawa twasazi zino zikola kyesiinaako tabu zizi naye ennyanja ebitala byagenda okussako tunakkirizibwa kuyingira olaba wali ku papapo wali bakola tutakkirizibwa kuyingira wali okujja ngo esasudde essente ku geeti wali eri wano waliwo anaayitawo wano ng'omulokole atutte ennyanja n'abalokole olw'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu 2025 nze Ssekidejje mu Ssaalongo omulwanirizi ggwanga mujje Katonga ajjula kana amadaala gano galina Ssaabasajja Kabaka Buteesa gano amadaala kwe yalinnyanga n'agwa mu nnyanja n'abulya mu nnyanja n'afundukira mu lubiri era n'awalampa ge madaala gano gemulaba olwaleero eno ennyanja yabyafaayo naye mbaye gagibuzizza omulokole olw'okuba Binihini yazze n'akabinja k'abasajja abagagga abali egundi abali emmengo bakantuvumirira Buganda naye okoboti abantu abatekola ku nnyanja kuno konna bwe kuti abate balwana obwakabaka ni kabaka baba mulungi ne basooka mu lubiri okutaasa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abate basonda essente abate basonda buli kintu kyonna n'amakula n'olwaleero ennyanja mutuwadde omulokole ajje nga tusanyawo ate abantu tebasasuddwa bw'oba oyagala ennyanja mbayega abantu basasula olw'essente olw'okubakaba ku nnyanja naye lengera amakula g'obwakabaka lengera embiri zaffe lengera wali batundawo abaguzawo bakatulikyawo waliwo ekyapa awo nawona batundawo wonnawonabaawo wonna kalolengera kikomera kiri kati bagala bajjawo kikomera kiri batwale pakeri bagende nga baguza eri tufunamu ki mu bintu ebyo nga batulugunya abantu tufunamu ki kyenjagala okubuuza gwe mayiga Ssaabasajja abataka badduse abalangira badduka n'abantu babujja tujja kudduka olw'ensonga vaayo tukoleko mayiga tumukooye tetujja mumwagala ne bwalikola atya lwaki mmengo talina sente zolakulaakulanya bintu bino laba olubiri lwonna lugwa buli dakiika olubiri lugwa buli dakiika tebasaba tuddaabiriza olubiri lugiddemu emmese ne kapa ziri muli tosaba biddaabiriza essente zebasoloza emmengo bazisaawa essente zebasoloza emmengo ziragawa zebasoloza emmengo ziddawa bantu mmwe essente obuwumbi 200 mayiga bwosoloza buddawa nga n'amafuta Museveni yagabagulira nga n'emmotoka Museveni yazibawa abantu mmwe mweganye n'essente nga badawo essente z'emmotoka nga yazibawadde mwazeeganye tukole bantu mmwe otuyangunda ng'omusege musajja gwe watujjira Omutanzania watujjirira wajjirira abantu bakaaba banoona ku nnyanja bakaaba tewali musanyufu ku nnyanja kuno wadde aseke wadde bwe nnyongera ku bigambo bya Ssaalongo James Omundeeba mba nnyonoona nga bulijjo program ibadde muli Mulange Mmengo nange olumu binsobako nga sina kyakwogera ndi muzaale waawo buli kimu bwe kitambula nkimanyi naye Abaganda tuzuukuke era Muganda woolikubirizwa temuddamu kuva mu nsonga zonna kubanga bwe tuba tulekedde ensonga zino
baafuna omukisa okweyambisa miwaato egyo okukola bye baagala. Naye buli muntu alina okwogera ensobi ze yakola mu bulamu bwe ng'obudde butuuse. Njagala okubaagaliza okubeerayo kulungi. Video ngimaliriza. Musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, Mukama amukengerize. Ndowooza nange njala omwagaliza amatikkira amalungi na buli kimuga bwe kitatambula. Byebyo mweraba. Mukama bakuumire.